Buli mwaka kaba keetalo mu nnaku esemberedde ebikujjuko by'okukuza olunaku lw'abajulizi naddala mu bitundu by'e Namugongo awamu n'ebyo ebirinaanyeewo. Abatunda ebintu eby'enjawulo omuli emmere, ebyokunywa awamu n'ebirala nabo baba tebatudde. Annette Nagawa, omutuuze w'ekitintale mu ggombolola y'e Nakawa, y'omu ku bafumba emmere awamu n'ebyokunywa by'abalamazi ku kiggwa ky'Abakatoliki. Mu butuufu y'e Namugongo Mukama era ndowooza abajulizi baatufiirira mikisa myereere kuba buli mwaka kigenda kyeyongera buli mwaka gw'ojja ofuna kinene okusinga ate ku gwayita. Omulimu guno yakagukolera emyaka 25 wabula nga ku kiggwa yakafumbirawo okumala emyaka 19. Nagawa ng'aweza emyaka 48 yeenyumiriza mulimu guno kuba afunyemu ebirungi bingi. Mu myaka gye mmaze nga ndi e Namugongo oba mu ssente zenkola mu e Namugongo kati nze nakikola nti buli mwaka ngenda okuva e Namugongo nga nsitulayo kaluumu nze ndi landlord ate w'abaana 5 ayinamu ne ziddiguli. So era namaze dde okugamba omuzimbi wange nti nga 5 ajje tubaleze nzije wano ate nsitulemu kaluumu. Ono agamba tasanzeemu okusoomoozebwa wadde. Nze okujja wano kapite wange yenna omugatta mbeera mu miliyoni 4 era kyensuubira Namugongo waggwerako mbeera mu miliyoni 7 ng'ate abakozi mmaze okubasasula. Sharon Nabbosa naye ng'afumba chips n'amandaazi mu kiggwa kino. Nga kino yakakikola okumala emyaka 3 era naye yeenyumiriza mu mulimu guno. Tebitambula bubi nnyo, tufunawo akatonotono akatubeezaawo. Wiiki ewedde Meeya w'Ekira Julius Mutebi yavaayo n'ategeeza ng'abantu bonna abagenda okufumba emmere awamu n'ebyokunywa mu biggwa by'abajulizi byombi bwe balina okusooka okukeberebwa endwadde omuli typhoid, kabootongo n'endala. Buli agenda okutunda yenna ekyokulya ogenda kubeera ng'oggyibwako omusaayi okeberebwe olw'endwadde eziriwo ez'enjawulo zituyinza okutangira abantu baffe okubeera nga tezibakwata. Okusinziira ku nteekateeka abatunda ebyokunywa n'ebyokunywa bonna kw'ossa n'abakozi baabwe balina okukeberebwa nga buli omu asasula $200 olwo n'afuna satifikeeti emukkiriza okukola. Nagawa ne Nabbosa nga be bamu ku baakebereddwa bawagidde empeereza eno. Ekintu ekyo mu butuufu kyatusanyusizza kubanga omuntu tanaba kukuuma bulamu gw'olina osooka okwekuuma. Kati baba bagenda kunkebera oba okebera omwana abeere mu mbeera esaanidde osaavinga ebyokulya. Naffe ffennyini kitusanyusa. Nsonga nnungi kuba kiyamba ffe okubeera ku bizinensi nga tuli seefu obutatagaatagana, so nkiwagira. Waliwo be tusanze nga tebannaba kukeberebwa wabula nga bagenda mu maaso n'okufumba. Bano batutegeezezza ng'ebikozesebwa bwe byaweddewo ng'abasawo bagenda kuleeta birala. Dorothy Najita, NTV Akawungeezi.